Mwami Yoseite buhabulwa ate olabika nga lusimbudde era nga luno lugenda kuba luviiridde ddala mu bitundu ebya Acholi. Bano nno bayimukiddemu bakutte emigo bagamba nti bagoba buli muntu yenna eyeesenza ku ttaka lyabwe nga tebamanyi wa gye yavudde. Mwami Yoseite buhabulwa abadde agenda mu maaso n'okuleeta abantu ab'enjawulo nga bajja mu bitundu baganda baffe Abacholi bye batamanyi wa gye abajje nga baleeta mu bitundu kyabwe era nga bano babadde bakoze omulimu munene nnyo okwefunza ettaka ly'omu Acholi. So kino kitabudde baganda baffe Abacholi era ne bagamba nti no nedda, enough is enough, tukooye akamanyiro ka Museveni n'abasajja be. Kaakati bwe batyo ne bagamba nti bagenda kuyimukiramu okulaba nga balwanirira eggwanga lyabwe oba n'ekitundu kyabwe. Kaakati Museveni gama obuguma anoonya kyazzaako takiraba ate nga abantu bano yabaleeta n'abasuubiza nti nze eri ndi pulezidenti waayo, kyenjogera tekiddibwamu, bali nabafuna nabeefunza. Kaakati no Museveni ogenda kiwulira kakamanyiro n'ejjoogo ly'otuleetako by'otuleetako ogenda kakasa. Naye nga bo abantu baffe ab'omu Acholi tubeebazizza nnyo amaanyi ge mukozesezza, confidence gye mukozesezza okulaba nga mufubutula abantu bano abajja. Singa ne wano mu centre abantu tukikola bwe batyo ne tulaba abantu abano abatugoba ku mataka, abagoba bajjajjaffe, abagoba bakitaffe, abagoba bamaama baffe ku mataka nga tetumaze kutegeera munnange nabo we beetaaga bwe batyo kola ne tubakaliramu ne tubagamba no nedda, mudde ewammwe, tetwetaaga bantu be tutamanyi wa gye bavudde kujja kwefunza ku ttaka lyaffe. Ekyo no kiyinza otuyambako okulaba nga tutambula n'okulaba nga tununula eggwanga n'okukomya ekibbattaka ekigenda mu maaso. Wano mu centro ekibbattaka kifuuse ekibbattaka bamaama baffe, bataata baffe, ettaka ery'obuzaaliranwa bwabwe munnange ndi abajjirwako dda nga naye abajjali bajjako tewali mulala okuggyako Yoseite buhabulwa yeeyita mbagagga najjako abantu baffe amataka gaabwe. So yo mu Acholi bagambye nedda, akamanyiro ka Museveni bagenda kamumala olwaleero era nga bano basitusikiddemu bamuwadde ensaleesale wanaku ntono nnyo okuba nga ajje abantu bano mu bitundu byabwe Acholi. Hoye mwebale nnyo baganda baffe Abacholi, mwebale nnyo kuyimukiramu eno confidence gye mukozesa bannayuganda gye twagala obbateekamu tuyimukire wamu tulwanirira eggwanga ate nga tubasuubiza tujja dirwanirira oba tutya Uganda ejja kununulwa. Tuli mu Acholi. Iya yum ni ma wabinu wachero wago report garwot woro mi yidwala mabe primero operation mamekwa watika chako ne tin watika chako ne chawale ni badalo buchake go awi kan immediately chawale ni bere dawa mata wagi ni ngaba tuli mabe. My brother, I am happy that you are here. You go right now, start moving with your animals. Call your truck to start feeding your animals right now when we are here. The time for staying in our land is over. Go and tell your people, pack your animal, leave right now. We are giving you only 5 minutes. We are giving you 5 minutes to leave Acholi land. So take it very seriously. Start giving calls right now. Call anybody to come. We are here. So go and start organizing your animals to leave Acholi land. Lutua, pay obe luo total, luoro miu pay wa mero. Oti winyewe. La chencha, jomani kuchaka kuchere State House. Ni wigingom. Eni giti wachini giti ka ber mabe gi balalo. Balalo ber mete gi ber ya Acholi. Na anen ana pejo ruot. Apejo ni angamu agila fulkany. Mount Chero State House bor yuwere kawaide giti ka ber mabe. Gichoen NRM operative. RDC gi kalong miu ni dam tiga ber mabe gi balalo. Bengare ma biro ka like iwiwa igang mamekwa. O chake chawal ena wowe. O yupe ngoro, o nong firini, o nong gimoeken, wai chero wuni lum. Kani ane balalo o ai chawal eni. Kani gi dek kani gi miro wang mago a. Atami dam tiga nyang. Ki waktu wa bal chawa baliat noro. Balo chawa konye pere, orga jen.
President Museveni has got no goodwill with his brother Salim Saleh. They don't have any goodwill that the Balalu should leave. They are buying people here and there. They are talking nonsense that people have accepted that Balalu should stay here. For us, we are here with the people, and everybody is saying Balalu must go. Must All go. the saying, Balalu must go. Balalu must go! Balalu must go! Balalu must go! We don't want Balalu! 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 Balalu must go! Today we are in Pade, Lapul sub-county, mobilizing the Acholi community to make sure Balalu quits our land. Yes, We are not happy for what the president is doing. Every time he's trying to fool the Acholi community by extending the deadlines for Balalu to leave Acholi land. yes. Our land is our land. It's our land. We know What? what the president is doing. The president wants Balalu to acquire Acholi land. The president does not have any goodwill in chasing away Balalu from Acholi. From today on, we are launching the movement called Chase Balalu Away from Acholi land. Balalu must go. And today, we are saying Balalu must go! 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 The operation has started today. Today is the day operation. We don't want Balalu! We don't want Balalu! We don't want Balalu! We don't want Balalu! Balalu must go! Today we are in Pade, Lapul sub-county, mobilizing the Acholi community to make sure Balalu quits our land. Yes. We are not happy for what the president is doing. Every time he's trying to fool the Acholi community by extending the deadlines for Balalu to leave Acholi land. Yes. Our land is our land. It's our land. We know What? what the president is doing. The president wants Balalu to acquire Acholi land. The president does not have any goodwill in chasing away Balalu from Acholi. From today on, we are launching the movement called Chase Balalu Away from Acholi land. Balalu must go. And today, we are saying Balalu must go! 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 The operation has started today. Today is the day operation Balalu must leave Acholi land. No surrender, no withdrawal. No landowner is interested in staying together with Balalu. Have accepted that Balalu should stay here. Balalu chawa konye pere. The President Museveni has got no goodwill with his brother Salim Saleh. They don't have any goodwill that the Balalu should leave. They are buying people here and there. They are talking nonsense that people have accepted that Balalu should stay here. For us, we are here with the people, and everybody is saying Balalu must go. Must All go. the saying, Balalu must go. Balalu must go! Balalu must go! Balalu must go! We don't want Balalu! 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 Balalu must go! Today we are in Pade, Lapul sub-county, mobilizing the Acholi community to make sure Balalu quits our land. Yes. We are not happy for what the president is doing. Every time he's trying to fool the Acholi community by extending the deadlines for Balalu to leave Acholi land. Yes. Our land is our land. It's our land. We know What? what the president is doing. The president wants Balalu to acquire Acholi land. The president does not have any goodwill in chasing away Balalu from Acholi. From today on, we are launching the movement called Chase Balalu Away from Acholi land. Balalu must go. And today, we are saying Balalu must go! Balalu must go! Balalu must go! Balalu must go! The operation has started today. Today is the day operation Balalu must leave Acholi land. No surrender, no withdrawal. No landowner is interested in
Kitabuse butabusi wano newagedde okuva emmanduso egenda okutwala mwami Yoseri abantu bo Acholi batabuse era bamutegeezezza nti akwate mangu abalaalo bajja ayiwa mu kitundu kyabwe abazze wajja abaje. Mwebale nnyo baganda baffe kuyimirira mu kamera ne confidence eyo gye mukozesa okulaba nga mwegattira wamu ne mulwanirira ettaka lyammwe. Wano e Buganda abantu babasengula naye munnanga balala babeziikirizako bweziikiriza naye nga munnange tusiimye nnyo baganda baffe mikwano gyaffe abeerekereza mwenna ne mwerekereza ne okulaba nga muwanika eddoboozi lyammwe osanga n'abalala abakyatiitiira nga wano mu Buganda banaakoppa ku mmwe. Olutalo luno lusituse, olutalo lunannamaddala lugenda kusituka. Baganda baffe ab'omu Acholi bo eddoboozi bataddewo ly'amaanyi nnyo. Yes, kino nno kituwa amaanyi, kituwa ebyokuyiga, kitwongera okutulaga nti tulina okuyimukiramu n'eddoboozi limu tusobole okulwanirira eggwanga. Temwetiitirira baganda baffe mikwano gyaffe. Eno Uganda yaffe, Uganda si ya Museveni. Bwana eri n'aleeta ng'abantu be batutamanyi wa gy'aba abajje abaleeta batusigemu ffe tusigalawo nga tutudde nga tutunula butunuzi ng'abatasobola kwerogerako obaako kubaako kyanjawulo kye twekolerako. Tetugenda fuuka bisekererwa mu nsi yaffe nga tufuuse ababundabunda. Tulina okuyimusa amaloboozi gaffe oba tutya okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Eno Uganda tebangako ya Museveni, Uganda ya bannayuganda era bannayuganda be balina sse esembayo ku ggwanga lyabwe. So Museveni oba ayagala oba tayagala ajja kuzza ettaka lyaffe, ettaka lya baganda baffe Acholi lyali mu kusenzaako abantu be batamanyi wa gye bavudde olw'okuba nti ye anoonya abagenda omubbira akalulu mwaka 2026 naye nga tumugamba ffe ebyakalulu ke tebitukwatako era tajja tuukayo. Nze ndi mugumu nnyo era nkimanyi nti omukulu ono ye engumbagumba zikaddiye tajja tuukayo naye ng'ate ndi mabega w'abaganda baffe bano abagamba nti nedda tetugenda kufuuka bannansitundu bafuuke ababunzibunzi ng'ate omumpembe ali omu ayagala okubafuula ababondabonda. Mwebale nnyo baganda baffe aba Acholi, tubasiimye.